Bulinga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna buli mwaka Obuganda bujaguza amazaalibwa g'Omutanda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Wetwogerera ng'ebula ebbanga lya mwezi gumu gwokka amazaalibwa ga Kabaka ag'omwaka guno ag'omulundi ogw'ensanvu okutuuka, era olwaleero olukiiko olugenda okuteekateeka amazaalibwa gano lutongozeddwa. Okutongoza kuno kukoleddwa omumyuka wa Katikkiro asooka Oweekitiibwa Twaha Kawaase Kigongo, era nga wano waasinzidde n'ategeeza Obuganda obukulu obuli mu kukuza amazaalibwa g'abeene. Tuba tuggumiza ekinyusi ky'obuwangwa bwaffe, era tuba twoleka ekitikkiro kyaffe ye Ssaabasajja Kabaka nga Nnamunswa. Tuba tunyweza enkolagana y'abantu ba Buganda n'abantu abalala bonna mu Uganda n'ensi yonna. Kabaka yasima amazaalibwa ge okukuzibwanga mu masinzizo ag'enjawulo ng'abakkiriza beetaba mu kusaba. Kino Kawaase ategeezezza nti kyagendererwamu okunyweza omukago wakati w'Obwakabaka n'eddiini zonna. Akabonero k'okugenda mu masinzizo kakulu nnyo kubanga kalaga obumu bwaffe, kalaga obwesige eri eddiini zonna, kalaga n'okuwaŋŋana ekitiibwa. Ono ayanjudde olukiiko oluteesiteesi olugenda okukulemberamu omukolo guno. Olukiiko olwo lukulembera Oweekitiibwa Kootulida Nakate Kikomeko nga ye ssentebe. Amyukibwa Oweekitiibwa Israel Kitooke Kazibwe nga ye mumyuka we. Tweyanzizza n'olaba nga ffe tugwanidde okubeera mu ttiimu Kabiriiti. Bano bakkiriza obuvunaanyizibwa obubatikkiddwa era ne beeyama okubutuukiriza. Mukama wange njagala okukakasa nti tujja kukola omulimu nga gwa kitiibwa. Twegaayagayizzaamu dda ne tukola enteekateeka giyite roadmap mu Luzungu. Era ono ategeezza nga amazaalibwa g'omwaka guno Ssaabasajja bwe yasiimye n'alonda Ecclesia St. Nicholas Orthodox Church Namuŋŋoona okulemberamu okusaba kwago. Ssaabasajja Kabaka yasiimye ku mulundi guno okujaguza kw'amazaalibwa ge kujja kukulemberwamu ekkanisa y'Abasodox. Bano basiimye Omutanda okubajjukira kubanga baali balowooza nti yabeerabira. Tubadde twatyamu n'okutyamu nti abaayi ffe Obuganda bwatwerabira ffe twakola ki bannaye nga tetulaba ku Buganda otujja okujja gye tulina ffe ne tujaguza wamu ne Ssaabasajja Kabaka. Na bano obukulu babukkiriza okulaba nti nga ffe Orthodox enzikiriza ey'ekitume ku mazaalibwa ag'ensanvu ffe tulidde empanga. Kyokka basabye abakulu okubasabira Omutanda asiime yetabe mu mmisa eno nti kubanga bayayaana okumulabako mu Ecclesia yaabwe. Basaba Omutanda okumulabako e Namuŋŋoona. Awo emitima gyabwe ejja kuba gikakkanye era nga misanyufu kyansusu okulaba ku Mutanda oyo. Mu ngeri y'emu minisita avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu mu gavumenti ya Ssaabasajja Mariam Mayanja ayanjudde enteekateeka y'okukuza olunaku lw'abakyala mu Buganda olugenda okubaawo olunaku olw'enkya. Atubulidde nti omukolo guno gwa kuyindira buwama mu ssaza ly'e Mawokota. Ku mukolo guno essira lisinze kusibwa kulaba nga buli mukyala kyakola kisitula wamu n'okwongerwako omutindo. Era nga ye kampeyini kati gye tulina kaweefube gwe tulimu ng'Obwakabaka nga twongereza ku mmwanyi terimba ya kusitula mutindo. Nga buli kimu ekikolebwa tuteekwa okulaba nga omutindo gukoze eki gusituse. Kyokka minisita asiimye abakyala okwetanira okutaasa n'okukuuma obutonde bw'ensi. Abasinga bettanidde nnyo okukozesa amanda gano agakozesebwa mu bisaaniiko. Abalala bakola amasiga agakekkereza enku. Ku mukolo guno maama wa Buganda Nnaabagereka Sylvia Nagginda yagenda okuba omugenyi omukulu era nga gwakutambuzibwa ku mulamu okugamba nti okusobozesa abakyala okukula mu by'obusuubuzi, ebyobulamu ko n'obutonde bw'ensi. Jennifer Kabaale agafeeyo ku Spark TV.